Bano babadde mu lukiiko lwabwe wali e Rakai olw'okutema empenda okulaba butyawe bayinza okutangira emize emibi egisusse mu disitulikiti eno. Abasamize nabo mu kibiina kyabwe ekya Uganda n'eddagala lyayo n'obuwangwa bwaffe e Rakai bakanze kulumiriza poliisi obutaba na mizi nga bayinza okuswaza abasamize bano. Ne poliisi yennyini okubawaayo oluvannyuma nti waliyo olugambo. Bawaayo amawulire ago ne bakwata omubbi ate omubbi enkeera n'afuluma mu kkomera ng'agamba gundi yampaayo. Kale poliisi eyongere okukuuma ebyama naffe tugenda kulaba enkolagana wamu ne poliisi nti ebeera nnungi. Omuntu yenna atuuse mu mbuga zaffe ng'aleese ensonga yonna ekwatagana n'obumenyi bw'amateeka nga zikuyambye. Tujja kulaba nga amagezi gonna kutegeeza nga poliisi sa poliisi situkirengamu mangu. Ate esala amagezi agasembayo obukugu okulaba nti oyo gwe tuwaddeyo tabaako kutumanya okusobola okuwona okutemulwa oba n'ensonga endala zonna. Iwe okuyamba mwonoonyi kubanga bw'ojja okusaba security bakusaba ssente nga tozirina n'otuuka n'obivaako. Naye tetusaba tukwatise wamu tulwanyise abafere abatusaddaakidde abaana n'abannamawanga abatali batuufu baddeyo ewaabwe. Aduumira poliisi e Rakai Julius Gobolo abasabye bakole nga ba crime preventers nga y'engeri yokka gye basobola okulwanyisaamu ekitta abantu awamu n'emize emirala kubanga abasinga ku bo baddukira nnyo eri abasamize bano okubayamba. Tulina bano abazigu abassi batisa mundu olumala okutemula aleeta emundu mu ssabo mugikole ki muginaaze naye musawo mu kifo ekyokutunulira omuntu ono n'amulabanga mulabe ye ayanyiriza nsimbi n'amuleka n'emundu n'agitwala neerabira nti emundu yennyini eyo eyinza okukolako obulabe. Naye waliwo omusawo eyanyamba ebusiya oli yamugamba nti njagala kukulaba naye tetukwatirawo emundu. Ekyo kyenjagala tukolagane. Oli amaze okutemula aleese emundu mu ssabo kwatagana naffe. Nnaalongo Nansamba nga ye ssentebe w'abasawo bano ayongedde n'alaga ekizibu ekiri mu kuyamba poliisi eno mwategeereza nti kyandikendeeza ne ku nkola y'emirimu gyabwe naye nga poliisi kyebasaba kikola kasita babeera nga bakukolera ku mizi. DPC kyagambye okugenda okubaloopera abakola ebikolobero mu balwadde baffe abajja oba mu basawo baffe ab'ekinnansi. Mu butuufu ekintu ekyo nkakasa nti kituufu tulina okukwasaganyiza wamu ne gavumenti. Singa twawukana ku gavumenti emirimu gyaffe egy'obusawo bw'ekinnansi situgenda kubukola naye nga nabo bennyini ba DPC tubavunaana kubanga balina olugambo aba poliisi. Bwe tugenda ne tubaloopera nti ewange wazze omuntu ng'ayina emmundu oba omusawo ono mukyamu akola kino na kino oluba okutuuka ku poliisi nga bamugamba nti Nnaalongo Nansamba ye yazze wano n'atugamba nti okola kino na kino. Kati tusaba poliisi yaffe naye erekera olugambo. DPC Julius Gobolo akubidde abasamize bano omulanga okukendeeza ku bikolobero bye bakola omuli okukabasanya abaana awo naawe ekyokulabirako eky'omusamize w'ekibaali mu kkooti gwe baakwatira mu loogi ng'akutte omwana mbu gye yalina okumusawulira. Omusawo w'ekinnansi yava Kibaale nakubira ne Nnaalongo eno n'aleeta omuwala ataneetuuka n'amugamba eddagala agenda kumulimuteekeramu kyotera. Bwe baatuuka ekyotera n'agenda mu loogi emu omwana n'amutwala mu loogi. Omwana yalaba obudde bugenderera omusawo anywa mu ccupa emu n'agamba bakuwe eki omwana muto n'agamba bampe soda. Omwana yagenda okulaba omusawo agamba obudde bukoze ki bugenze yingira wano mu loogi. Omwana kwe kuba enduulu n'asikaale wa loogi yeyakwata omusawo oyo n'abuulira Nnaalongo. Omukiise wa pulezidenti ye Rakai Chris Mubiru wasabidde abasamize bano